webale kwekumira ku AKTV ampuliriza amawulire olwaleero gentandise nago mangi ddala nkusaba n'obwombeefuza okubeera nga ogawuliriza nsooka embeere nga ngakuwa ate oluvannyuma ngenda gakwanjuliriza maaso awo osobole okubeera nga ogategeera wabula amawulire gentandise nago geeg'omukulu amayiddwa nga Moses Matovu owa Afudde Band ono avuddeyo n'avuluga Kenzo ebigambo biyitinganye era ogenda okakkananga ne federation emanyiddwa nga federation eya Kenzo ono agivuddemu awanze omuliro mu ngeri emu Bad Black Akanze jeno museveni ebigambo bikyuse Bad Black lwaki Akanze mu museveni byonna ogenda kubeera nga obitegeera mukwano gwange mpuliriza Dr. Haji Rashid Lukwago amaziga gazeemu okubeera nga gamukulukuta byonna mbireese ogenda kubeera nga obitegeera mu video yaffe ey'olwaleero amawulire mangi ddala mulimu agenda kubambi amaze n'afa omuyimbi amaze n'afa kitalo ddala naye nga NNC twava Katonda gye tulina okubeera nga tudda Rebecca kadaaga onaye akawangamudde nkugambye bingi ngenda kubeera nga mbikuwa maaso awo byonna mu bujjuvu osobola okubeera nga obitegeera nze Eke Master ku timbe gagadula AKTV kankusabe n'obombe firi eno soko jimpere ekigalo mukwano gwange mpuliriza osobola okubeera nga tolontoka n'okutabala amawulire gaffe gonna mu bujjuvu obeere nga ate gwe naawe sikubanjanga naawe tomanja ompyanga bulijjo kankusabe osubscribinge ku mukutu gwaffe obeere nga okona ne kade olwo video zetteekayo obeere nga tozitawanya katandike n'amawulire aga His Excellency Owekitiibwa Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo ono avuddeyo n'akakasa ensi ku kigambo kya DNA n'agamba nti DNA atanakola DNA mukwano gwange mpuliriza olina okubeera nga ogikola kubanga ono agambye nti olunaku lwali lumu naye yamutuuyanya DNA yamutuuyanya amaziga katono munnange yamutuuyanya entuuyo katono aveemu n'amaziga ono agamba olunaku lwali lumu ng'agenze munnange Bulaayi okubeera nga akuba emiziki nga bw'omanyi omuyimbi abantu babeera bangi abamwetooloola kakati neeyo gye yagwira ku kyana kiwala ekyakimanyiddwa nga Safiina mu biru kakati ogenda okakkananga bano bayingidde ewantu basazeewo okubeera nga beesanyusa era ono alumiriza n'agamba yabeera ne Safiina mu biru omulundi gwali gumu gwokka tewaaliwo mulundi mulala ekiro kyali kimu era ogenda okakkana munanga wayiseewo ebbanga lya myezi 9 Safiina mu biru ng'azaala omwana era omwana gwe yazaala nga agamba wa Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo ono agamba yaweerezanga obuyambi ng'era abusindika kuva Kampala nga bugenda mu Amerika naye olunaku lwali lumu n'agamba nti mujjeeko Uganda tuli ku Christmas ono yayita omukyala n'ayita n'omwana ng'ali myaka 7 munnanga mpuliriza kakati nno ebigambo ebyaddirira ng'omwana ono amukwata kimpowooze mu bukakkamu ng'amutwala wandege ya ku DNA Kasirise ng'akebeza mwana era ebyavaayo byalaga nti omwana teyaliwe era n'agamba teyakambuwala teyayomba teyanyiiga wabula ensonga yagikwata kisajja kikulu oluvannyuma n'ategeeza maama w'omwana nti DNA yali evuddeyo ng'omwana siwe yakola DNA nga ne maama w'omwana tamanyi era n'agamba maama w'omwana bw'obanga owakanya ensonga zino tugende ffenna badde mubakebere omwana olonde eddwaliro lyonna ly'oyagala munnange maama w'omwana teyakikkiriza era byakoma ogenda okakkana ng'omwana siwa Bobi Wine kakati agambye nti DNA mugigendeko naye mubeere nga mwegendereza muleme kubeera nga mwawulayawula maka munnange mu nsonga yemu bwe tuddako eno wamukulu amayiddwa nga Moses Matovu ono nga ye president oba ye CEO owa Afudde Band ewangadde ebisiibo n'emyaka kakati ono avuddeyo nga ne federation gyalimu eya Kenzo tennaweza mwaka tennaweza myezi 6 tennaweza myezi 4 agambye nti kabulanga ne federation mbivuddemu bino ebintu by'oluwogolo mbivuddemu newandisa mu federations nyingi nnyo naye sina kye nali nfunyeemu era ngenza okuba tookyo okwetegereza nga na kino federation kumala bumazi budde nga muntu anyiigira mu nzikiza kakati agambye ono ekyo federation nayo ngivuddemu sina kye njagaza bi federation kanneeyimbira ennyimba zange kanneekubira music wange naye bino ebya federation ebyokubeerawo bantu walenga akaana akato bantu walire mu nkwawa batusuubiza kino batusuubiza kiri nga naye basuubiza tebagenda kubeera nga babituwa wabula muntu omu yeyeenoonyeza ebibye omuntu omwe yeenoonyeza ebibye fenna tukozesa ensobi nze federation ngivuddemu omukulu Moses Matovu avudde mu federation agambe federation kabulanga ne federation era nga waliwo n'amawulire agalaga nti n'abayimbi abalala bangi batandise okwemulugunya ku federation nga bano bagamba nti omukulu Kenzo yeenoonyeza bibye ate nga atambulira ku migongo gy'abano asobola okubeera nga aggusa ebibye biri eside eyo kakati nno
ulira Bad Black akawangamudde Bad Black wiki ewedde navayo ne nkolera akatambi Bad Black ono yavaayo n'alayira naga nti nabadde neebase nendoota ng'omukungu omu mu Uganda agenda kubeera ng'afa ate ng'omukungu oyo wa gavumenti ya NRM agenda kubeera ng'afa omugagga mu kibuga Kampala omugagga Afudde kati yebukedde olunaku olwaleero amawulire gazesi malungi omusajja amanyiddwa nga Aponye ono naggaga afidde wali eri mu bitundu by'e Kabaale eyo ng'ava eyo mu mmotoka ye eya Land Cruiser munnange tebwevudde ku luguudo n'egenda ekuba ekifunvu era ono afiiriddewo kaakati no Bad Black yali yalagula dda wiiki ewedde emabegako n'agamba nti ono agenda kubeera nga olw'omugagga omu afa mu kibuga Kampala ng'ate omugagga oyo wa NRM jjukira omusajja ono yeesimbako ne mu bitundu byeyo naye lwakuba nti teyayitamu yeesimba ku kadi ya NRM kaakati nno omusajja ono amaze n'afa wabula abadde mugagga Afudde era nga yenanyini wa ekizimbe ekiriko Standard Supermarket awo waggulu wa paaka enkadde mukimanyi era omusajja ono y'omu ku bagagga mu Uganda abadde basinga okusubula ebirime omuli kasooli omuli omuceere omuli ebijanjaalo omuli ebintu eby'empeke nga kawo soya ebyo byonna kaakati nnono kimaze okukakasibwa nti afudde nga talina na muntu gwe yeebuuzizaako mukwano gwange ampuliriza era okulagula kwa Bad Black okw'omugagga agenda okufa mu kibuga Kampala ng'atali ku lusegere nnyo n'omukulembeze w'eggwanga kituukidde jjukira omusajja ono Aponye ye yavaayo n'asappulayinga akawunga oba obuwunga mu biseera bya COVID wabula tujjukire ffenna nti ebiseera ebyo yasappulayingiramu obuwunga buno bangi baavaayo ne babukuba nti obuwunga bwe mbu bwali tebutuukaganye na mutindo mbu obuwunga bwalimu kawuukuumi mungi kakati ogenda okakana ng'ono bamukubye etteke n'ava munnange mu mission eno gyali ayingidde ey'okusappulayinga obuwunga naye nga kigambibwa nti waliwo abanene abaawulira obubi ng'omusajja ono yaweereddwa munnange okubeera nga asappulayinga obuwunga buno ne baagala bamukuba etteke bakimuggyemu bo basobole okubeera nga bekkusa era bwe kityo kyatuukirira omusajja ono ne bamukuba tteke n'ava mu ddiiru eno bo ne bagyeddiza ne batandika okusappulayinga obuwunga mu biseera ebya COVID mu ngeri y'emu mukwano gwange amawulire amalala ng'eg'omukyala yamanyiddwa nga Rebecca kadaaga ono yaliko sipiika w'eggwanga Uganda ate ng'essaawa zino ye minisita w'ensonga za East Africa kakati ono avuddeyo n'akawangamula ebutambi bungi buzze buyingana era n'ebifaananyi nga mbiraba omukyala ono yafuuka eyali anyirira ng'akyali kuba sipiika yakogga yenna yafuuka yasiwuka tetumanyi kiki kiruma minisita waffe kakati n'olwaliro avuddeyo n'akawangamula n'agamba nti oluswayiri kati lugenda kufuuka kompa lusale era amaze okubeera ng'alutongoza ye nga ye minisita wa East Africa ensonga za East Africa ensonga za Uganda ne East Africa amaze okubeera ng'alutongoza n'agamba nti lugenda kwegatta ku munnaye ku curriculum vitae yaffe kakati nno lugenda kwegatta ku syllabus lubeere nga munnange ku CV bw'obanga tolulinaako CV yo ng'emaze okubeera ng'efuluma nga tewasoma swahili oba gyete curriculum vitae nga teruliiko tewalusomaako ojja kubeera nga tofuna mulimu kakati nno amaze okubeera nga lutongoza n'agamba nti lugenda kubeera nga lwegatta ku syllabus okuviira ddala eri wansi nga luli kompalusale nga bolaba Olungereza mpaka eno waggulu omuntu kuyingira university ng'osoma oluswayiri kifuba ddembe kubanga ono agamba nti East Africa okugibeeramu tetugenda kukola byakusubuligana byokka wabula n'olulimi tulina okubeera nga tulutegeera bulungi nnyo okuva ng'omwana muto mpaka ng'asajja ku ddoba ng'akaza kudde ng'afuuse mukazi mukulu lwakusoma kifuba ddembe kati nno ebyo bivudde wa minisita Rebecca alitwala kadaaga eyaliko sipiika wa parliament y'eggwanga Uganda kati nga minisita wa Uganda n'ensonga ezikwatagana ku East Africa mu ngeri y'emu omusajja amanyiddwa nga Alhaji Rashid Lukwago amaziga gayongedde okubeera nga gamukulukuta ensonga za DNA zifuukidde ddala abantu abamu DNA mwalabye omusajja akoze eyali omunene nga yakoggolwa DNA kati Alhaji Rashid Lukwago ono nga yeegulidde erinnya jjukira nti yavaayokko n'atiisibwa mu biseera biri ebyokubeera nga agenda kubeera nga atibera ateekako ku lisiti y'abantu bagenda okubeera nga bakubwa amasasi naye Mukama yamuyamba teyakubwa kaakati noono yavuddeyo n'akola DNA kati mukola DNA mu baana be yasooka okuzaala abakulu ng'omwana omukulu abadde aseberezebwa okuba omusikaawe ge yateekamu ssente empitirivu n'amuweerera paka kumufulumya Uganda amawulire gaazuse nga siwuwe era ono atemye omulanga n'akaaba n'asiita nga bwe mumanyi n'agamba nti kitalo nnyo okubeera nga yakuza omwana ono atali wuwe munnanga embeera emuddugalidde omwana gwe abadde alinamu essuubi omwana nga yasinga okumuwulira mu baana be era nga gwateeberezebwa okubeera nga yagenda okubeera nga musikira kati n'amawulire gye gajjidde olunaku olwaleero nga kikakasiddwa nti omwana ono siwuwe era Alhaji Rashid Lukwago n'avaayo naga nti Allah bw'atyo bwe yateekateeka talina buzibu na mwana ono era tamulinaako ttabbu yonna wala ttabbu yonna agirina ku maama we eyamusiba omwana ono okuva obuto mpaka kubeera nga akula era n'akubiriza abantu nti bagende bakabere ku DNA bagende ku ndaga butonde naddala abo abakyalina abaana abato mbu kubanga ojja kuteeka ssente mu mwana atuuka okukula munnange ngolooza wo
kumbe nga siwo ate nga sente ezo zandiyambye ku baana ababo bozaala abaddala oba okukolera ebintu ebirala n'obeera nga zikwongerayo mu maaso naye nga waziteeka mwana ataliwo era n'akubiza n'abakyala bagaba abaana eri abasajja abatali bakitaabwe bakikomye bunnambiro kubanga kigenda baleetera ensasage kiviireko n'abantu okubeera nga battingana. Nze AK Master abaddewo ku lwa TV AK TV webale nnyo balida kubeera ng'otambudde naffe tukwatagane mawulire agaddako mukono gwange ampuliza Mukama Katonda akumpera ebirungi akunkuumire atakumira mpeera. Bye bye.